Amanya n'eddoboozi bampita Tris okuba nti ate mbaweereza amawulire mu kaseera kano. Tris Talk gwe mukutu ya YouTube channel kwoli ogenda maaso n'okuba nti ofunira information akwatagana ku ba celebrities baffe wano mu ggwanga Uganda. Essaawa zino amawulire ga Pastor Bugingo okuba nti yeeganye mukyala we Susan Makula tegagenda maaso n'okuba nti gatrendinga. Jjukira Bugingo oluvannyuma lw'okukola okwanjula ne Susan Makula, abantu bangi baba batandika okuwakanya nga bwe nakutuusizaako amawulire gano eno. Wabula ye baamututte mu kkooti nga eyamutwala mu kkooti yali lawyer Malema Biriizi, era ye lawyer y'omu yatwala Bobi Wine mu kkooti. Ate nno kigambibwa nti Bugingo yeeganye Susan Makula mu lujjudde oba mu maaso g'omulamuzi we yabuuziddwa ku kwanjula kuno kwe yakola kyali kitegeeza ki ng'ate ayina omukyala mu maka. Agambo nga kyagenda maaso n'okuba nti gatambula. Bugingo ye agamba nti Susan Makula yali tatamwanjulangako era tabanko mukazi we, wabula omukolo gye mwamulaba yali agenzeeyo bugenzi ng'abantu abalala we bagenda ku mikolo emirala, oba kitegeera. So naye bw'atyo bwe yali agenze okuba nti alya n'okunywa, wabula kooti omulamuzi yamusalidde nno omusango, era nga kigambibwa nti omuntu azza omusango nga Pastor Bugingo ne Susan Makula gwe bazza, ate nno omusango gwa nnaggomola, nti wakati wa myaka 5 n'okukka wansi kye kibonerezo Bugingo kyayinza okufuna singa omusango ogwo gumukka mu vvi, oba okitegeera. Akawaayiro kano kali mu Marriage Act akawaayiro nnamba 42 nga kagamba nti oyo yenna asazaamu obufumbo nga buli mu mateeka wabula ye n'abusazaamu okusinziira ku ye ku mutima gwe, afuna ekibonerezo singa omusango guno gumusinga, n'asibwa emyaka 5 oba okukka wansi oba okuweebwa engassi. Ate nno n'oyo omukyala afumbirwa omusajja ng'omusajja oyo alina obufumbo obukyagenda mu maaso mu mateeka, naye asibwa wakati w'emyaka 5 n'okukka wansi. So bibonerezo ebimu ku ebyo ebitunuuliddwa okuweebwa Pastor Bugingo saako ne mukyala we Susan Makula okuba nti baatyoboola eddembe ly'obufumbo oba eddembe lya marriage oba okitegeera Marriage Act, nti bayisaamu obufumbo amaaso oba kirajjukira. Bino byonna bigenda okubaawo nga Bugingo yamala dda okusaavinga Teddy Bugingo ne divorce papers, wabula Teddy Bugingo oyo ye yagaana okuba nti ate assa omukono ku mpapula zino eno eza divorce, agamba nti ye akyali mukyala wa Bugingo ow'omu maka era ow'omu mateeka, oba okitegeera. So embeera bwetyo bwegenda maaso n'okuba nti ate etambula nno, omusango gye gulaga gwayongezeddwayo ne guba nti ate gwasindikiddwa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno ogwa January 2022 okuba nti gujja kuddamu okuwulirwa wali eri mu kkooti nga Bugingo ne mukyala we Susan Makula bazzeemu okuba nti ate bayitibwa, era we gubasingira baakusibwa. Era essaawa zino bintu bikyali bibi eri sayidi ya Bugingo ne Susan Makula. Amayo gonna tujja kuba nti tubagwa batuusako wano ku Tris Talk. Amanya n'eddoboozi bampita Tris okuba nti mbatuusako amawulire. Mugende maaso n'okuba nti mwongera okusubscribinga okuba nti mufuna amawulire ag'enjawulo, naye mu kaseera kano mufune olunaku olungi oba musule bulungi. Mbaagala nnyo, mweraba.